olwo abantu mu Kampala bali ku ttanka z'amagye n'emiti ebikola by'emiti basi z'amagye ng'abantu ze baliko abantu ba bulijjo era ebifaananyi byali birabika ng'abantu ba bulijjo bali ku mmotoka z'amagye bajaganya okota okuwambibwa. Aminya alabwako ku jipu n'omusajja omuvubuka yali neeja wano Isaac Bamitanga yali chief of staff eyafiira mu Lubiri ate yali awamba Amini mu 74 oidi yamuwamba naye ate kakati Amini ajje Kololo amaze okuwamba awamba era abasibe bonna babalita Kololo omulangira bali kukwingulu abambejja bonna bali basibiddwa Amini wajja Obuganzi bagamba nti Abaganda basanyukira nnyo Obote Amini ng'awambe mu 71 okutaba sibe abo mulangira bali kukwingulu abalangira abambejja abo bajolejjo basemugerere uidi ba Beni Kiwanuka uidi Amini watandikiro Obuganzi kakati omulangira bali kukwingulu akola mawuleji ekiguli ewuwe musiramu nawa ate amutadde kirawe yali ekiguli yali kakati Amini azze balese emifaliso kwe yatuula omukulu atula bira zivuze matali gavuze kakati abantu bakulaba ngabana Kachama Abubeka Mayanja wanga yali minister of education mbelebeni wami akubaninya kama bwati basebo iki sanyawo kama kisebaduka mubasiba bate tati bwanga cyali yebizira Amina kati aha nakati weke jini muluka za mizizo mlepe sikali baba mwagala wa Amini yalinga akolera bwe bintu ili mwagala wa no bakini laba nga bezi Amini bizira kukebizati president yagala Muhammad Sebaduka yaluwa mabite wangu musajja yakunze kukomera baya yakolanga kiyali musajja mukoleya bamugamba yajje Sebaduka chatulu ya president waka nakati aone wafise wakati ye minister bwe baba kibanda Uganda ewafono comrade singa yi minister mulamba president amwagala baba bali awo nga Sebaduka bamuleze ekibuli wo mulangira takbira n'enzivuga yo takbira alhamdulillah ekofiya ziva ku mutwe batandika okuteeka mu sente Sebaduka yavaawo ng'afunye sente yanyumiza nanga ndafuna sente nempasa abakazi nenzaala abaana bali London bebandabirira akyaliyo yafa yanyumiza ebyo Sebaduka n'afuna sente yasembayo okuteeba bali yali erabiddwa ekyali awo ekibuli bigambo ne byogerwa tuwangudde basajja tukagobye abasembe bali mu kintu awo nkulaba aji ndowooza nawe awo gamba nti nkwatemu oyo Amini kati mu kuwamba kuno okwa Idi Amin mu myaka gy'ensamu Obote ebiwulirwa nti Obote yali mu ggwanga li Singapore kyali kituufu mu budde obwo batulimba byonna biri wano era abantu bigambo zange sino wena nagira kituufu nkulaba emyaka gigenze ng'omuntu waliwo kyebaza Katonda era abampulira bakakasa abaaliwo abalina obujjukizi abalina obwogo obuziŋŋama kakati mbuzigula kituufu kyagamba kubanga bakuba amasimba gati oyo kituufu so tuddizayo mabega nti abataka beeramu era kyebakomaawo balabulanga nnyo Obote kati mu kugenda mu miitingi eyo yekyogamu yakakati e Singapore nga bamuga togenda bwogenda nibajja kukuwa kati nga Nyerere Kaunda bamugamba mugende gwenda okubogolera ku bazungu kubanga bali bataddewo olukolobozo Red Cross olukolobozo olumyufu eri wansi nga Uganda naye bagitadde mu communist country abangereza kye bali batakkiriza oba bagundi Bulaaya kibali batakkiriza nga Uganda ogiteeka mu bakominisiti ate olwali awo kakati nga Banyerere Kaunda bagamba Obote
kuyina okugenda kubanga yalina olulimi lwa spoken luli kwogenda okuwogolera Prime Minister Edward Heath yali wa Bungereza serere kwogenda okuwogolera ku bazungu bawukakkane kati ate bw'otagende tusobola kwogera olina okugenda abasajja bakankaneko tugende kibanange nina obuzibu kyatugende be bamuwaliriza abatakabeeramu baali bamuganye kumbeera abakataka bali batuufu Amini teyawamba yekka olwo kwe balimu Abaisirayiri n'Abangereza n'Abamerika kuba be bamu kaakati Obote agende era mu kugenda yaleka atolwe order erinayo Olyema eyali Inspector General Police IGP ng'alagirwa okulagira IGP akwate Major General kwoli mukama w'onu era omuntu obutuufu bwe yali mutategeera yali muyivu yasinga si military man tamanyi kyekingakola kyamulema okutegeera toyinza kulagira IGP wa poliisi akwate Major General w'amagye nga order gye yalagidde mpozzi n'owokubiri Brigadier Hussein waliwo akasajja bakugamba Brigadier Hussein ate kali kayita Amini kojja nga nakakalaani yamulagidde akwata Amini ng'ate Brigadier Hussein toyinza kukwata Amini kuba era amuyita kojjaawe kakati nno Obote agenda okugenda atuuka wali era yayimuka ekiseera kye ekyokwogera n'ataakaka ko yakata Prime Minister wa Bungereza ayimuka okwogera aga yakinaguka naga neewuunya kale abali wana babogola ng'embwawo bakigazika bwatwanagerega nagamba tebamanyi kiba nagenda okudinga tebakyalina buyinza ayayogera Prime Minister wa Bungereza Edward Heath yali akirimu Bungereza kugambe yakirimu ne Israeli n'Amerika bakirimu Amini okuwamba bakirimu olw'ensonga nti n'amaloboozi agasooka ku Radio Uganda kuba lwali lunaku lwa Monday I remember that amaloboozi agasooka kwaliko kolo music obwo bw'amagye era amaloboozi agasooka okuwulirwa ku Radio Uganda ku makya sawa ng'emu kitundu awo gaali g'Abaisirayiri ndowooza gwe nali mmanyi obulungi Kano Balevu kwa because Kano Balevu namulaba nnyo Arua n'Entebbe nga ndi mu magye yavuga ng'Amini payoti wa Amini waliwo baali basatu Abaisirayiri naye nasinga eyalamanyiddwa ennyo Kano Balevu bali akafo n'ebiseera bino yawangala nnyo